يذوق عذابه أحد ولا يذوق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Twebaza ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atusiza ku Idi eno Eid al-Adha eri yokusala ebisolo nga Idi zombiriri Idi zonna ze tulina mu Busiraamu Allah yaziteekawo nga zibeerawo oluvannyuma lw'okuyimirizaawo empagi. Oluvannyuma lw'okuyimirizaawo empagi mu mpagi z'Obusiraamu ennene tufuna Idi. Oluvannyuma lw'okuyimirizaawo empagi y'okusiiba tufuna Idi. Oluvannyuma lw'okuyimirizaawo empagi ya Hijja tufuna Idi. N'oluvannyuma lw'okuyimirizaawo esswala ey'Ejjuma kubanga n'Ejjuma nalwo olunaku lwa Idi mu Idi eya wiiki. Kati Idi yonna ziriwo nga ziri ku nkomerero ya mikolo gyaki ya mpagi z'Obusiraamu kubanga abalamazi abali e Makka essaawa zino bali mu kwetalo bagumbulukuka okuva mu lusenyi Arafa ogenda mu lusenyi Muzidalifa. Kati gwe mulimu omukulu essaawa zino kubanga obudde bwa Saudi Arabia n'obwaffe ku ssaawa busemberegana nnyo. Obudde bwa Saudi Arabia n'essaawa zaffe wano naye bwawukanamu okusinziira ku season kubanga bo waliwo basala subuhi naffe ate waliwo we batukeera ne bagisala 3 hours nga taffe tunaba kubanga olusi bagisala ne ku 10 basala subuhi saa 10 ez'ekiro nga taffe ntennatuuka olwo nga bagenze mbunyogovu bagenda mu shita. Ashita ye winter season ate ekikyukamu nnyo era nzijukira n'ebiseera ebyokusoma nga kukosebwa anti mmala okusala subuhi nga waliwo 3 hours ogenda mu class. Kitegeeza ojja kuddako wansi osseeko omutwe wansi ate mu biseera by'obunyogovu kasi obuguma ototulo ate mu kasana olumala subuhi breakfast class mukasana mubunyogovu nga bakyaliyo hours nyingi ezaleeteranga okuba nti programu zitaataagana. Tojja kutuula saawa ezo zonna olindegera mu class ate kijja kuleetera okusumagira mu class. Ebigambo birabye na winter ekiro nga kiyimpawa omusana ne guwanvuwa ate sama ekiro nga kiwanvuwa omusana ne guyimpawa. Wadde ebyo byonna weebiri essaawa yo nga bwebeesoma n'eri bwebeesoma. Essaawa yo nga bwebeesoma n'eyaabwe bwebeesoma esswala ze zaawukana mu biseera n'okutambula kw'enjuba n'okugwa n'okuvaayo. So ate ensi ezimu bw'ogendayo essaawa zikyukira ddala ne bagamba ziri 3 ku ssaawa wano ng'ate eyo y'okumukono esoma 9 simanyi 10. Naye abalamazi mu kaseera kano bali mu kugumbulukuka okuva mu lusenyi Arafa bamaliriza emikolo gyawo kubanga Arafa basibawo busiibi tebasulawo bagumbulukuke batambule bagende mu lusenyi Muzidalifa bagenda okukwatira Salatul Magharibi ne Salatul Isha n'okulonda amayinja aganakola ibada endala enkya. Sa Allah fina twale mu hajji ate atuze emirundi n'emirundi. Nze ngamba abavubuka bato temweraliikirire gwe teekayo enniya abo balaba bagenda mu hijja abasinga bali myaka 6 bwe banaafa nga Uganda erekerawo ogenda mu hijja mbu bali baafa mwe mugenda okudda mu bifo by'abaluwa byabali abagenda mu hijja 80% myaka 6 kudda eri bakulu. Amakulu enkya
gwe bajja okugenda nti oyo haaji buli mwaka akola hijja yeggwe gogenda kudda mu bifo byabali nga bavuddewo. So si nti kati Uganda tekyaleeta balamazi baafa, abaali bajja baafa, bana bala tebajja. Mwe mudda mu bigere byabaluwa byabali. Katuyiteko mu kitabo kyaffe tulabe inshallah olwaleero. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال المصنف على باب الوصايا. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله. عندي استجماله خلاص تجمله. نعم. ekyo kyetwanyolako kyetugimanyiiko tekijja suka nnyo aweera. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا عن الثلث إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. kino ekigambo kyogerwa sahaba ono Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu kubanga yali kakensa mu irimu, yali mukugu. Abatusookawo balongoofu abaali nga balina ku kasente bayagala nga okuwandiika ebiraamo byabwe nga bagabye emaali eri umma. Twalaba nti okuwandiika ekiraamo okukkakatako kwebyo bibakubanja n'ebitereso, ekyo kiri wajibu. Okuwandiika ekiraamo nga osula nakyo emitwetwe ng'olina amaanaati ne wadaa, twakwesiga ne nkuteesa faamu yange. Bal oyinza n'okuba ennyumba mwoli waliwo haaji yagiga nti sulaawo n'abaana bo nomalawo emyaka 25 ng'abaana boozadde bamanya balowooza kiki yaabo. Ekyo kiri wajibu kubanga bwe lutema oba siguukulula omu ze banzaalirawa nesoma primary nesoma secondary nesoma university ogamba nti ambuno obulyo si wa kitaffe baabo mu kooti baabo wa baabo. Ebyo biri wajibu ebiraamo ng'ebyo. Then ebirala ebiri sunna bye biraamo ebirimu emaali ey'okugabira umma, ebyo biri sunna. Then okuddaawo nti banziikanga nga sharia bweragira, emaali yange bagiganga mu sharia, eyo komedi. Ekyo kimanyikiddwa bumanyikwa, ekyo kimanyikiddwa buki. Tetujja kukuzikanga kanisa bwegamba audit. Emaali yange bagigabanga mu sharia, okujjako abalina famire enzibuzibu zirimu enkayana, n'ebyo biri automatic. Bannaazanga bansaaliranga owandika byaki ebyo biri automatic. Tetusobola kukutwala ssebo nga kikoze eki, sikunaaziza, situkuzinze, tetukusaalidde. Kati sahaba ono aga nti law anna nnasa ghaddu, singa abantu bakyusa amaaso ne bagaziba ku thuluthu ne badda ku rubo, katugambe nti bave ku 30% badde ku 15%, kubanga nabbi agamba 30% ogigabira umma ku maali yo kingi, oba otuwadde kingi nnyo kirekera abaana bo. Eyo fiqhi wa sahaba ono yali mukugu kubanga ye yawangaala nnyo ng'alaba abantu bagenda okufa okubeera mu kiraamo nga 30% agiwadde umma. Naga singa abantu bazibiriza bajja eriiso ku thuluthu ne badda ku rubo,
kubanga ye nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadithi gyetwalaba eyagwa bwe yagamba musajja w'ejjeno Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu namugamba nti athuluthu wathuluthu kathir, kale tuwe kimu ekyokusatu naye nga nakyo kingi. Yali ayagala emmali yonna agirekera abaana be bagiganyirwemu. Ekiri mu hadithi eno oba athar, kino kigambo kya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, yali akubiriza abantu balime gabira umma maali nyingi, mali ogirekera abaana bo. Naam. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس ضربوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. Abatamanyi kubala fractions, omanyi okubala kwa fractions kwe kumu okubala okuzitowa, bo balabanga ekimu ekyokusatu kyekitono ku kimu ekyokuna. Ekimu ekyokuna kyekitono, ekimu ekyokuna kyekitono ku kimu ekyokusatu. Singa okwata omucungwa n'ogusalamu ebitundu ebi ate olina gusalamu ebitundu 4, obwo obutundutundu weta fractions, ani aba alina kapiisa akatini? Onasazeemu ena aba alina katini. Kimu kyakusatu aba alina kineneko, naye ono wawulira kimu kyakuna ate 4 nene ku 3. Mu fractions ennaba gye zikoma okugejja manya ofuna katini. Fractions bwe zakula era y'omu ku mathematics omuzibu. Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakubanga oyo nadda ne mukati okubala fractions zikoma okugejja eno wansi nti kimu kya 8 manya otwena kugenda funa katini. Kati omuyembe n'okusalamu emirundi 8 omucungwa osalamu emirundi 8 bwe bati ofuna kantu bwe kati kimu kya 2 bagusalamu lumu onatwala kimu nono kimu. Kati abalumu balowooza nti kimu kya 4 kyekingi olw'okuba lebeeyo 4 akukatini katoniye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atagenda ku ssomero ye kabaka wa fractions ate ng'embala erimu obwo obuntu etawaanya. Naam. قال المؤلف رحمه الله باب الفرائض. باب الفرائض omulyango ogwogera okugaba emaali. Twali mu kitabul buyon, ekitabo ekyogera ku kutunda. Tutuuse tutya eno yonna anti ekitabo kino kyogera ku bikwatagana n'emaali erimu abantu basukka ku 1. Jukira nti emaali nzibu ne binadamu muzibu ate bitambula byombi. Emaali si nyangu ne binadamu si kiki, naye tiwali ekimu ekibeera nga ekirala tekiriiwo. Bonna obookera okulaba bayingira ekibuga baba binadamu balina kukinoonya mu maali, bazibu balina kunoonya bizibu. Era kyolaba abagezi batugamba bw'obanga ne munno ne mulimu okukwatagana mu bya bulijjo ate tokulagananga naye mu by'emaali kaba katwa, kubanga emaali nzibu. Bwe kiba nti mu mbeera eza bulijjo mulemeddwa okukwatagana togattanga naye emaali, eyo ye kabaka yesinga obuzibu. Mujja kuttiŋŋana embeera eza bulijjo mulemeddwa okukwatagana, mukayana bukayanya, muyomba buyombi, kyate tugatta emaali. Emaali nzibu. Kati alfaraidhu jamu farida, emigabo. An-nasiba allati qaddaraha Allahu ta'ala fi kitabihi lilwarithi al-makhsus. Buli mugabo Allah gwe yateekateeka mu Qur'an al-Karim okusinzira ku musika gwe mulyango guno, naye agenda kukoona ku katono kubanga guno musomo munene. Era nga tulina an-nisf kimu kya 2, athuluth kimu kya 3, athuluthaini 2 bya 3, arrubu kimu kya 4, as-sudus kimu kya 6, athumunu kimu kya 8.
okusinziira afudde n'abasika bafuniramu egyo emigabo. Waliwo bafuna kimu kyakubiri, waliwo bafuna kimu bibiri byakusatu, kimu kyakuna, kimu kyamunaana, kimu kyamukaaga. Allah yabiseetinga mu Qur'an al-Karim. Wabula ze zimu ku irimu ezisinga obuzibu, era abawalimu abamu tuzeesambira ddala kubanga zeetaga daily practice. Kiringa kusamba mupiira. Tuyinza ganze nayiga nakola training ya kapira n'enjiga ne biggwa n'entuula bwa. Kisoboka? N'emmaali y'obusika bweri. Era abasookawo abalongoofu babanga n'eddalasa ez'emmaali y'obusika, oluusi ne basomako mu kitabo, oluusi ne badda ku lubaawo ne batandika okugezesa nti singa omwami afa n'aleka hakize 2, abaana 8, 2 balenzi naki ne basaza ekibalo, kubanga emmaali y'obusika etambulira mu kibalo. Kubala mathematics mwetambulira eva. Era emmaali eno ey'obusika Allah yagigaba. Ekyagimugabisa kyetuva okwogera nti emmaali nzibu ne binadamu naye muki ng'abaana bajja kwetaba emalewo. Olaba era yagigaba neera owulira zibampadde mu lutobazi, zibampadde katini. Omwanadamu muzibu n'agamba mpadde mu lutobazi ate oli aganze empaawo mulimu ne wota soosi laba nnono. Oyo binadamu muno akabamu wa lutobazi ate ono yaddaga nti bannyimye olutobazi mulimu wota soosi emere yateekako ente zange. Ebinadamu era abasajja bakulu abolaba bali mu ggaba emmaali y'abafu basanga ebizibu bingi. Oli naamukyayira ddala si yabakuwadde ekyo, ye ataputa mateeka gali mu Qur'ani kubanguyiza nti gw'ofuna kimu kyamukaaga ku mmaali ya kitawo yonna, nga babala kimu kyamukaaga kizitowa kyenkana kinti bwe kiti. Allah yagyegabira okukendeeza entalo. Niyo olaba era yagigabira era nnyingi. Mu bimu ebireeta entalo mu famire zaffe mwe tuva n'okukyawagana, emmaali kitaffe gye yatulekera. Emmaali kitaffe gye yatulekera ereeta entalo, n'abaana baffe ne bazisanga, n'abazzukulu ne bazisanga, ne tunyumiza n'abazzukulu ne beegatta ku lutalo. Maali naye nga ye Allah tabaraka wa taala yakimanya kubanga yatukola nti ejja tuleetera emivuyo n'agyegabira mu Qur'an al-Karim. Naam. Qala al-muallif رحمه الله باب الفرائض. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. لم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها. عبد الله بن عباس muganda wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti Nabbi yatulagira sallallahu alaihi wasallam bwe tubanga tugabe emmaali tugigabe mu butuufu egenda eri bannyiniyo, emigabo gigenda eri bannyiniyo. Alhiqul faraiba bi ahliha, buli omu bamuwa omugabo gwe. Obusiraamu bukubiriza omugenzi waba avuddewo buli omu bamuwe, tolwisa tokeereya. Okeereya kuleeta entalo, okeereya kuleeta okubbwaŋŋana. Ekikulu ennyo kwanguya gaba mmaali. Tugera ku bantu abalina emmaali bimaana alkalima, abalina emmaali ennyingi. Va kufe bannakunkunya edda abanaku n'emmaali nga nnyingi, buli weerwawo eyonooneka ebbeebwa. Abamu abagezigezi mu baana, kubanga oluusi waliwo omuvubuka nga adde akwatagana ne hajji alina access ku mmaali, agenda kubba. Waliwo abato batabimanyi.
buli omu afuna omugabo gwe. Fama baqiya bwebanga efisseewo efunibwa ku baana abalenzi abali ku saidi ya omwami. Fa uli rajulin dhakar, agambye rajulin dhakar ate nga rajul aba musajja ne dhakar aba muki musajja. Ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam byabanga bisongoofu. Yatya okugamba nti rajul nga tujja kulowooza nti musajja mukulu, kwe kuteekako ne dhakar kasitaba nga male ne kaba kato alina ofuna haqi yaako. Wetegerera nti obusiraamu bwasukka okwenkanya. Omusajja omukulu emyaka 28 nga kitawe afudde afuna kyenkanyi n'akaana ak'omwezi ogumu akalenzi bafuna kyenkanyi. Naye nga mu magezi ono alina omukazi awasizza alina n'abazzukulu, kano kakyali kato bafuna kyenkanyi. Shavudaatikako nti rajulin dhakar, oba musajja mukulu ne kana akasita kabanga kalenzi bafuna kyekimu. Mu magezi gaffe twandigee nti ono mumwe ku nnyingi alina omukazi apangisa n'okupangisa, bafuna kyekimu ne kana akayonka ak'omwezi ogwo. Tujja gitereka, tujja gikuuma. Ekusooka nga obusiraamu tebunnajja walingawo okuzanyira mu maali y'abafu. Omuzannyo gwali mungi n'obubbi mu maali y'abafu. Ekisooka omukyala wo oyo talifuna yaki ekyo kisiraani. Allah n'agamba nti ate omukyala alina n'okufuna, abadde n'omwami ono ebbanga alina haqi ku maali ye, yabadde amuwa essanyu. Kale tabadde naye ebbanga naye abadde amusanyusa. Awulidde edda mu jahiliya period oyo nga tafuna. Abaana balingawo abakulu nga babba emaali, obutone buviiramu awo, abawala abootetegana. Allah najja nassa amateeka agafuga emaali esobola okutuuka ku baana bo musaayigo, buli omu agiganyirwemu. Mimma qalla minhu au kathir nasiban mafruba. Onoobanga olina kamaali katini oba olina nnyingi, buli omu alinako omugabo omusengeke mu bungi bw'olina maali gy'olina n'obutini bwayo. Abaana bo bonna balinako omugabo. Mimma qalla minhu au kathir nasiban mafruba, buli omu namuwa omugabo okumanyikiddwa mu bungi mu butono. Naam. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وبقى بمالي سلوك فيك وبقى بمالي أبين مالي نينجي سلوك فيك ne mujja muyingiramu ab'eŋŋanda abalala okusooka ali tebajja funa, naye olwokuba efisse ne bayingira naye tukulembeza abaana ba bulenzi. Naam. وفي رواية أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. Era kyekimu ne hadithi esoose tukubiriza bwe tuba tugaba emaali tugigabe nga bwe kiri mu kitaabu Allah, kubanga engabo entuufu etalimu bulyaz'amaanyi. Engabo ezisigadde zonna zirimu bulyaz'amaanyi. Bw'ogenda mu bannaffe bali bagenda ne baddira ne bajjayo ekiraamo ky'omugenzi ng'emaali yagiwadde embwa nga ni nnyina ali awo ne mukazi we n'abaana. Naye balooya b'embwa ne bayingirawo nga teri kukwata ku maali. Emaali yaki ya mbwa. Fe obusiraamu ne butuwonya ebyo byonna. Si gwe gigaba. Alwala abali abalala alwala, omukyala w'omukulu n'amujjanjaba, bagenda okugyayo ekiraamo ng'emaali yagiwadde omukyalo w'ebbali oli ontamuwadde. Kiwedde baasi, teri kuleeta kigambo kirala. Ng'emaali yagigabidde kali akakyala gyabadde agira n'akola obuseegu. Ati kamujjanjabye, ono amujjanjabye n'asitula ne bakamu ne butunda tamuwadde wadde simu. Awulidde?
balaga embwa zibiliyoniya ku TV ku social media esikira emaali eryawo biliyoniya atudde awo. Allah yatuwa obusiraamu era nti nyina teyamuwadde ne kitaawe teyabakombeze wadde Simoni yonna emaali yagigabidde embwa naye ffe n'atuwa amagezi agategeera era emaali si gw'ogigaba gwevaawo genda tukuteekeyo batulagabula ziti naye ettaka libadde lirye naye ze ennyumba z'abapangisa nerifaamu bagamba nti baasi kati twagala abaana bameka abakyala bameka nga tutandika ogwaffe era yengaba yokka ekyasinza okuba entuufu mu nsi yonna ey'obusiraamu eya community ey'abalooya eya kooti byonna si bituufu ey'obusiraamu. Naam. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وهل ترك لنا عقيل من رباع أو درع تمنك أو درع أنا إن نسخة لما كجنبكم وأن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك. Usama bun Zaid generali tukimanyi nti jeno wamaje mudumizi musajja mudugafu abasinga bamanyi Bilal bun Rabah radiyallahu anhu. Nene Usama jali sahaba mtanga Usama bun Zaid bodyguard wa Nabi sallallahu alaihi wasallam atenga amekamanda mutobo ati miaka 19 abavubuka balowooza mbuka abavubuka olina kuyomba kuvuma abantu kukola ki kwagala kuba bazadde bo mbuka abavubuka amuwaga basahaba abaali nga wakati w'emyaka 14 ne 19 nga bali mu bifo bya bbeeyi boka abavubuka baali bamutaddewa omuvubuka yala kuba nnyina mbuka abavubuka yamuwaga alina bigurupu batambula ekyalo ne bakimalako binywa enjaga mbuka abavubuka yakolaki Huzaifata bun al-Yamani ku myaka 14 nga yawandikira Nabbi sallallahu alaihi wasallam sekretari wa Nabbi personal secretary w'omukulu 10 naye ng'obugonvu buli kwoli omulinnyako n'ogenda niwane waffe 14 15 fujjo kwagala kusula bweru kusula mu bidongo mbuka abuvubuka ekigambo kifu baddira abaana baffe emyaka gye babeereramu nga balina tandika okuyingira ensi kubanga jjukira nti kabuvubuka wagwerako oba ogenda kwetongola ofuna akaziko bo kibaagala kiriwa otandika okuyiga emize emibi ogenda okwetongola nga weetaaya anti kati ebisinzo nze mbirina luli badde banta wanyanvu nja kudda kiro kati nze neggulira 17 18 oba oli kumpi kuva waka basahaba nfofoolo 17 18 19 nga bali mbifo ebyebbeeyi nga bakola ensonga ez'obuvunaanyizibwa mu Fatih Makka eno hadithi erimu ekyokuyiga erimu ekyafaayo mu Fatih Makka olutalo lw'okunyonnyola ekibuga Makka bwe lwaggwa kubanga lwe lwasembayo okulaga nti kati struggle ewedde eya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati w'abantu b'e Makka ne Madina bwe bamaliriza ne bakakasa nti struggle ekoze eki ewedde abaali bakuumye omukulu sallallahu alaihi wasallam waliko omulenzi oyo Usama bun Zaid radiyallahu anhu kwe kumubuuza nti ya Rasulallah buli kimu kati kiryokke onoogendako mu nnyumba yo ey'omu Makka
yalina ennyumba mwe yava asenguka agende Madiina. Bali yasinga n'okuwangaliramu obulamu bwe, yagivamu alina emyaka 5 ng'agenda mwekizayiro nga struggle etabuse. Kati Usama amubuuza nti hal tanzilu ghadan, enkya kubanga kati buli kimu kiri mu mirembe, onoogendako mu maka ago agawano mu Makka? Kwe kumbuuza sallallahu alaihi wasallam, wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw dur'. Mwana wange olowooza aqilu muganda waabwe, aqilu muganda waabwe, aqilu bun Abi Talibi teyalekawo wadde akataka wadde kapoloti, yali yatunda emaali yonna n'agimalawo. Yali lujuuju nga mukubi wa bidde, bwasalako bwatunda bwatamiira, bwe ziggwawo n'asalako akalala n'atunda n'anywa, bwe ziggwawo. Abo bwe bato n'egyewuli eno mu famire zaffe babaamu. Ye tava ku kyalo, abeera ku kyalo kuli, mwe ne mugenda okudda ng'ettaka yalimalawo. Naye nga bwemutunira bwoti okaba amaziga nga n'empale zigwa, omwenge gumwokyeza, nga omwenge agunywa gumunywa. Kati Aqilu muganda wa Ali ibn Abi Talib, bamwitanga Aqilu ibn Abi Talib. Anko wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina abaana abalenzi 4, ababiri ne batola shahada, Jaafar ibn Abi Talib ne Ali ibn Abi Talib. Batola shahada ne bagenda ne muganda waabwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ababiri Talib amutumiza Abi Talib ibn Abi Talib ne Aqil ibn Abi Talib baagano tola shahada ne basigala mu Makka, ne bakozesa omukisa gw'okuba nti bantu tebaaliwo, ne batunda amataka, ne batunda maki amataka, sente ne baziteeka ku mudomo. Kugambye ne gye buli eno bwe gye biri mu families nyingi, omuntu omu atunda ettaka lya family n'alimalawo, naye nga bw'omutunuulira omusadde akira 1000 ng'atunze ekyalo kiramba, naye nga sente tezimugasiza kubanga esooka za haramu. Ebimali gy'atunda si yiye. Ekyokubiri ye kenyini omalo zitundamu byazikolamu kukyakala. Kati Aqil ibn Abi Talib yali yatunda emaali yaabwe, yakozesa omukisa olw'okuba taata waabwe yalera nnyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali ku ttaka lyerimu baluganda abo bonna, twalaba nti ne Kaaba weetudde ne gye buli eno ttaka ly'abannabbi sallallahu alaihi wasallam yajjajjaawo Ibalandi Road. Kyakusaaga ekyo gwe kubanga gwe Land Road waawo omanyi kyekitegeeza? Folaba ofuna bufunyika nankani eyo mu nsokolosokolo, nolyoka ogaziwa 3-2 3 kumeka ng'okutuukayo gwosembayo okutuuka eka kusanga 6 ogw'ekiro mulyoka otuuka, naye nga togaziwa ne bakola ki? Ne bagaziwa. Kati hadithi eno kikyetegeeza? Jeno Usama ibn Zaid abuza mukama we sallallahu alaihi wasallam ng'alaba Nabbi ono yalina wamaka Makka, kwe kumubuuza nti onoogendako mu maka g'enkya kubanga buli kimu kirioke. Kati kwe kumugaa nti ewaagi ozaga kyaliyo makaba ttaka lyonna balikola ki? Muganda ffe yalitunda n'alya sente, tetulinawo nnyumba n'emu. Ate ne kino kimanye, wala yarithu almuslimu alkafir wala alkafiru almuslim. Era ne kino kimanye nti omusiraamu tasikira atali, n'atali tasikira musiraamu. Kati hadithi eno eraga mawani'ul irithi, ebimu ku bireetera abantu obutasika, ebireetera omuntu okuba nti ne bw'alikola ate tasobola kusikira ikhtilaafu ddiini, enjawukana z'eddiini. Kyali ategeeza nti emmali gy'oŋŋamba tugende nyingire mu nnyumba yange, omwana oli yabitunda n'abimalawo, era tebiriwo. N'ekirala era mbadde sisobola bisikira kubanga twali twawukanya ki? Eddiini.
wala yarithu almuslimu alkafir wala alkafiri almuslim. Oyiganyisa abantu okusikirangana ikhtilafu ddin. Eddiini bwe ziba nga zaawukanye temwawukana, temwesikira. Mu kusika wateekeddwa okuba nga waliwo eddiini we zikwataganira. Naam. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا. النبي صلى الله عليه وسلم yali yenga yagala nnyo omulenzi ono Jeno Usama bin Zaid radiyallahu anhu nnyo, yali amwagala nnyo kubanga kitaawe Zaid bin Harith ayogerwako mu Quran, falamma qada Zaid minha watara, omwami yazaala Usama. Zaid oyo babeera nnyo naye mu struggle, era naye yali Jeno, era yafa aduumira, yafiira mu lutalo ng'ali mu kuduumira magye, taata wa Usama bin Zaid. Kati n'omwana ati naasikira kitaawe, era naye yali muduumizi. Naam. قلت يا رسول الله أتنزل غدا في ذلك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ من رباع أو دور. وإذا عقيل يليك هو أكابولوتي ودي apartment. الرباع ze nyumba nga nnyingiko nga ziri mu kikomera, olwaliro ze bayita ndooza apartment, ennyumba enteeketeeke, oba zibayitani zino estate. Ate adur ge maka agamu nga gali mu kikomera, maka ag'obuvunaanyizibwa gali mu kikomera. Amakulu oba ezali nyumba nnyingi oba yali emu byonna, Aqil yakola ki? Yabitunda. Tugende nti Aqil yali muganda waabwe, muganda wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Naam. ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. awaliwo min almawani alirithi, ebiremesa omuntu okusikira munne, waliwo kimu ikhtilafu ddin, okubanga eddiini zaawukana. Biri bisatu: eddiini okwawukana, ekyokubiri au qatl, okubanga oyo yatemudde ngaba batemula bakitaabwe mbu aluddewo njagala tukufuna mu maali, muzeeyi tafa. Ana obugagga buno nabwo tubwagala, naye manna omutabani wo naakukola ki? Naakutuga kiki? Ayagala mu maali. Ebyo bingi nnyo. Olina sukaali, olina pressure, oganye okufa, omuziizo, okwegazanya mu maali, so bw'ovaawo alaba efuuka yiye, nagwa mu malaka. Oyo tafunako wadde Simoni, tafunako wadde Simoni, okubanga yasse omugenzi tamaan limaalihi, olw'omululu gw'emmaali. Waliwo kisa gye twasoma eya Ummu Waraqa al-Ansariya radiyallahu anha. Bamutanga Ummu Waraqa al-Ansariya, yali mukyala e Madiina eyo, yali mukyala mufunyi ng'alina estate, naye nga Allah tiyamuwa ate baana, ng'alina abaddu be babiri bafumbo baddugavu, omuwala n'omulenzi abamuweereza, naye bo baagana osiramuka, bo baagaana okusiramuka, baagaana otola shahada. Naye nga bali bamukoledde emyaka mingi, Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amulabula nti abantu abo, Nabbi yajjanga omukyalira, yali akwata Quran era ng'asaaza mu estate y'abakyala. Abami bwe bavangayo ne bagenda mu jamaa, abakyala basigadde ku kitundu nga bajja ewuwe n'abasaaza jamaa. Ummu Waraqa ne Tarawiya radiyallahu anha, si mukyala wa kusaaga, si mukyala. Nabbi yali amwagala nnyo sallallahu alaihi wasallam, era ng'ajja n'amukola ki? N'amukyalira. Emyaka gyali gigenderedde, naye yamulabula nti abavubuka abo, abantu boboobera nabo nga mbatidde, sibeesize. Naye mwana wattu ekiro lumu ne bamutemula batwale emmaali, yeeteesa ne munne
ne bagenda mu bedroom ye balina access ku buli kimu yali aludde nabo nga beesiga ne bayingira ne bamumiza omusu kati ate oluvannyuma bamala omutta beddiza emaali ne balaba nga tekijja kusoboka kubanga emaali yali esinga kuba mu properties siga nti situla tugende kati ng'ennyumba ogenda gikolako ogitwala oti nga obujuzi bonna babukweka bajja tegeera nti fe twassa omukazi emaali siga nti yakusitula tudduke kati ate bo ne badduuka buddusi nga tebalina ke batutte yonna ne bagirekawo jeno Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu n'abayigga n'abafuna yabayigga bamuyita Muyizitasuuba ng'omuwona oti yabayigga mpaka lyabafuna n'abakomyawo e Madiina ne babasalira ogwa Kalaba naye nga nabbi yali yamuwoninga nti abantu abo si balungi gy'oli nga ye nabbi sallallahu alaihi wasallam yabalaba mu maaso nga balabika si basiimu omukyalo n'omu bw'ati kubanga alina emaali eyo yonna atusunirako obusunizi bwe kati kyokka nga yabawa nga beetaayi bafumbo bali makaagi naye bamutemula batwale emaali ate naye tebakola ki tebaali akuwadde ennusu mwana wange tozanyiranga ku maali endyaza amaanyi naddala ng'erimu omusaayi oyinza obutali akuwadde kakabalagala kagula sente meka sente ntini naye oyinza obutakakomba nako omuntu omugyewo emaali eryawo n'otakombako twali ebuwalabu eyo mu misomo nga obujja bungi nnyo mbawarabu wano waffe tusagana busaazi wano tukabya kyayiyo wano naye omukyalo omw amanya nti omwami wagenda kolaki kuwasa naga tekisoboka wakiri fena katufiire omwami ono waka waliwo omukozi dereva nvubuka mutototo ava Bangladesh namuyita njala kuwa sente otte bosi wo nedda legere sisobola biki tupapa lindamu nze ndese eddiiro omulimu agenda kukolera emitwalo 3 egy'Amerika agenda gukolera emitwalo 3 egy'Amerika ekigenda omutaasa tumala kusaza tiketi y'ennyonyi olumala okugukola ng'ogenda ku airport ng'olinya ki ennyonyi ng'odde ewammwe mu Bangladesh bino ebirala bindekere wano omuvuka bwe yabalamu ng'emitwalo 3 eka giba mingi tandika bizinesi aboggola n'okuboggola ajja kufunako bintu bingi ng'akkiriza ddiiro ng'akkiriza kiki sente zange zimpe nga bamusasula sente ziri mu za Amerika ng'asaza tiketi teeka wano ku mmotoka ye sente ze ziri wano pakinga baaga ye ng'agenda mu parking ng'atemula musajja wataze akomyewo waka ali mu kupakinga mu mmotoka ng'amutemula ati omukyala ng'amugamba nti naye baali bateesanga mayiti erina kubeera mu buutu emooka gy'ogenderamu ku airport wegirekaawo nga byonna biri oke nvuka ali mudereeva atera ogenda ku airport naki ng'akwata gaali ng'agenda n'agenda gwa ku road block nga bayaza n'engatto musole wansi bayinza ogiyuzaako n'agwa ku road block nga tebayaza basula batudde jamu engatto jamu socks soko gyeyo ekikalu kati gula buutu gula wano gula wali kyokka nga bulijjo tewabawo road block kale mukulu olagawa ngenda ku airport ennyonyi mujja kundesa ennyonyi tiketi yiino kale sooka ofulumeyo gula emmotoka yonna ne buutu ye teyategana kugula buutu okutya obutiko okka yakka busi wansi ng'agwa mu bufunze essente ze baamu emitwalo 3 egya dola ng'oggyeko okuzibaala
teyali wadde okunywako akacupa ka soda yakoma kuzirabako obulabi bwati nozibalamu. Ate bino nti omukyala weka yaŋŋambye nga badda waka bino nti zinagaye tumutte ewasabiki bonna kukalabba bonna kuki yali atusomesa yali musajja mulamuzi daga nti gyonna sente ze yakolera emitwalo emeka 3 sane nyingi kati olaba na kati nyingi ate olwedda kubanga byembagamba 28 dako naye ate olaba na kati zikyali nyingi yakoma kuzitunulako butunuzi bwati nazibalamu teyakombako waki wandigaye nti kasa oba yaweerezaako nyineeka oba yaweerezaako brother we teri zakuma bukomi awo ezibayita sente eza haramu. Mwana wange olyanga akatono nga teri agenda kubuuza bingi okusinga okulya nyingi ng'ate n'ebibuuzo bingi tolina ansa. Ffe bakulu bo ffe bakitaabo tulabye ku ssente tuzirabyeko n'amaaso gaffe nga ziri awo naye nga nyingi nga zigenda kubaako ebibuuzo oluvannyuma lw'omwaka. Wano nkusooka tobiraba olaba ng'ekiri nnomo ng'okwata ssente ng'okuba mu akiba nga weeyongerayo naye oluvannyuma lw'omwaka ogwo jangu nyonnyola jangu sooka okomyewo neruli olyanga akatono nga teri agenda kukubira simu mutima gutyemuke. Nze akubidde osisayidi wano ekibuli nga mutima gukutyemuka. Ennyingi ezo okujjako nga za ntuuyozo eza halali. Olyanga akatono ng'ogenda kwebaka otulo weekyuse niye okwelya ennyingi nga tosobola na kukomba ku tulo oba ekiro kyalyo banajja okunkima bantwala ekitali olwo bawalya essente eza haramu teziriika mwana wange buli yenna gezezaako zikombako amaliriza akifuwa kiza munda. Waliwo yali agala okutendalinga darasa ngayala kuntendalinga taddaawo sente ku meeza ate sente za kashi mbi kubanga oga nti ezo zonna eziryawo zizo toddayo kutegeera naddala kati fe abanaku tuwomanyira kutunula ku sente nyingi ti ezo zonna zizo kasoosayininga awo toyinza nabisomamu neoba obisomyemu ba tokyabitegeera. Zino sente ziba zakononyedde obwongo babizza luvannyuma nga obwongo buteetere n'obisonga nti nasayininga biki bino nga wenna weetunda tugenda kukola dda waffenna tyaha naye nga bakwagala bakubira nze mugaa nti nze obulamu bwange bwonna nkuze embeera madalasa nsomesa basira lwaki bakubira gwe nti nga omanyi omulembe gwakyuse kati gwa digito bintu buli kimu kina okukyuka temubeera mwana loogo emugaa nti gwenda oteeketeka eddalasa nja kujja naye kino nedda awulidde amakulu okuddamu okuwulira mu ddalasa yonna nga simanyi ogwo musango nga nti nze nga guli yanfuga ate mbutogenda mweno ojja kusooka mweno waliwo yegindi yali abala ddalasa za bannaffe ababeera ebweru ze tutera okugendamu nti mwagala ani tigundi munjagala $15 ogwa $1 mumbaweereza kubanga eri akimanyi wakola nga yeyabaze mu mwaka nga gumu ajja kuba yajjayo dda sente ze nga ziyise namu ga nti nze bulijjo tusomesa abasiraamu ketusobodde akatonotono tusobodde okugenda netufuna akadde ntukafissa kimala gweteekateeka darusiyo nja kujja naye ntukole naawe gwe ekiranga mukyalo essente yonna ng'eva wa mukyalo ogyegenderezanga kubanga akasobi katono nnyo oli omukwano
wali omukwano gyebimalira wali omukwana ekyokubiri nolya sente ze kati ate toyagala kuwulira byagamba ngaolyoka owulira tiktok weevuuma n'atalina kyamanyi n'atamanyi kuwandika linnya lye nayogera naki inshallah tusaasire ya rabbi esente nga ziri mu layini y'omukyala kantu katono nnyo byansubiza okumpasa n'agaana n'alya sente zange kati tokyasobola kubizza livansi ekyo kikyataddewo tuli fenna nziramu olyanga akatono aka halaali kajja kuwa emirembe okusinga okulya ekingi ekya haramu mu maaso oleme kusigaza wadde ettondo ly'emirembe. Naam. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. دم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. ekitabo kitulimu kya byakusika mu hadithi eno nabbi sallallahu alaihi wasallam yaziyiza okugaba obuyinza alwala'i wadde obutonera omulala naye wano byayogerako birimu slaves ababangawo edda agamasala gali mu slaves abatakyaliwo leero bwobanga olina slave wo tokkizibwa kugaba buyinza n'obugabira mulala wadde obutonera omulala kubanga alwala'u kaluqmati nasab obuyinza obwo obwakumanga abaddu bwabanga bwolaba famire yo toyinza gaa nti kati eno ngivuddemu nzizemu eno kuba n'okwata omwana wo n'omutona kati ono takyali wa famire yange sikyamuzaala mutonedde eri tekiba kisoboka ebyo tebivukyuka toyinza kuva mu famire ye yakitaawo nogaa nti kati teba kyanzaalayo genze eti kati nebino bebito bebyalinga obanga walina omuddu osigaza obuyinza bwonna makulu n'ebyobusika byonna bisigala mu layini emu tebikyuka kubanga mu buddu mulimu ebyobusika. Naam. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والظلمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى الظلمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. عن عائشة رضي الله عنها قالت حديث جالس إباكم شالا والنبي صلى الله عليه وسلم عائشة إليم بريرة بنت صفوان بريرة بنت صفوان رضي الله عنها مانا وابوالا nga yali muweereza wa Aisha. Twalaba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam alina abaweereza abaami ngaba Bilal bin Rabah, Usama bin Zaid bin Harith. Naye tekitegeeza nti Bilal yalinga maka ga Nabbi bw'ayisinganye n'abaana be n'ayisinganye ne bakyala be. Abaweereza ba mu office
abakyala bannabbi balina abaweereza abakyala. Kati omuweereza wa Aisha radhiyallahu anha bamwitanga Barira binti Safwan radhiyallahu anha, yali amuweereza mwana wa buwala, era nga bamusanga alina gyakola wa slave. Yali muddugavu, yali mukyala muddugavu. Bamusanga alina gyakola nga bamubonyabonya nga slave, nayagala ave mu bya slave. Ali Aisha radhiyallahu anha namuyambako namugjayo, namubeera nasalawo babeere bonna nga amuweereza Barira radhiyallahu anha. Naye mu hadithi eno Aisha radhiyallahu anha atugamba nti omukyalo no Barira twamuyigako sunna 3. Umma ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama yafuna omukisa neyiga sunna 3 okuva ku Barira radhiyallahu anha. Barira binti Safwan al-Habashiyya radhiyallahu anha. Lumu mujukira nti amaka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallama ennyama kabiranga kanyama. Ennyama kabiranga kaki? Efamile yonna ng'ennyama bagiyita kanyama, kitegeeza tulwawo giraba. Omuntu aludde okulya ku kanyama. Kyanzaga nti omuntu aludde okulya ku nnyama. Abo bafunyi be boogera ebyo. Naye lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallama akomawo waka, ng'enjala emuyiseemu ava mu mirimu. Naye aba ayitawo bw'ati n'alengera mu ffumbiro esefulya ng'etokota mulimu ennyama, era aludde okulya kanyama. N'alagira mukyala we Aisha nti embeera si nnungi, enjala ennuma ndetyakka okulya. Aisha n'aleeta ekigaati ne bata. Yaleeta kigaati naki na bata, asiigako ku kigaati bata wuuyo olye. Namugamba nti alam ara alburumata ala nnaari. Aisha, mu ffumbiro nga nninga alengeddeyo esefulya eri ku muliro, fiiha lahm, nga mulimu ku kanyama. Okundetera kino ekigaati ekikalu weekiti nga oli akanyama emanju kiki? Aisha n'amunnyonnyola nti ya Rasulallah, nkimanyi tolya zaka, tolya saddaaka. Eyo saddaaka ya Barira, waliwo abasajja bazze wano nga bagaba ennyama ne bamusaddaakira. Ate gwe Nabbi tolya kiki? Nsinza kugabira saddaaka, tolya saddaaka. Abadan. Kwe kuleetera ekigaati ekyo ekikalu, sigako ne kabbata kaako ogire ogaaya. Bigambo birabi? Nabbi namugamba sallallahu alaihi wasallam nti ennyama yabadde saddaaka ku Barira, kati Barira agituwanga kirabo, genda onsine ku kafi ne supu. Bigambo birabi? Kati mu kaseera kano Barira agenda tuwa ku nyama ye, naye kati agituwera mu layini ya biki? Ya kirabo. Ku ye saddaaka, kati ate kati kuffe kirabo, atuwa ku birabo bye. Aisha namugamba nti ate nze munnange gw'onsomesa shariya, kangende nkole ki? Nkuleetere akanyama n'ekifi ne kasupu, obuteeko kasupu kookya. Ago maka ga Nabbi ge twogerako sallallahu alaihi wasallam. Ffe tukabya kyejo, tukabya kyejo nakajanja mu bwavu bututta, nga tusobola kuweza nnaku mpuzi nga tuyagadde kulya nnyama. Ku mulimu buli kanaku mulya nnyama. Namugamba nti genda osene ku kasupu ako n'ekifi, mwanadamu agaye ku kifi. Tukabya kyejo, tukabya kajanja. Abamu ku mulimu agamba nti ennaku zino zonna mbadde ndya ennyama njikooyi, kati mumpa nnyama. Ekyokuyiga ekiri awo nti ennyama esobola okujja mu maka go nga saddaaka neefuuka ekirabo. Oba nga omugagga w'anaakyala mu maka g'omunaku n'asangawo nga bamuleetera ennyama nga saddaaka oba zaka. Bannange wano Nabbi kye yali agendereramu sallallahu alaihi wasallama kuyunga luganda lwa Busiraamu. Anti singa abagagga bwe bajja mu maka gaffe tebalya, alina kusooka kubuuza zaka saddaaka wabijja wa bino, kubanga oyinza okuba akasente kebaguzeemu akanyama nga yadde zaka wagijje ku muzikiti, oba olwo yakusaddaakidde omutwalo ku muzikiti. Ate bote omugagga talya,
naye mu mateeka g'obusiraamu omugagga wagenda mu maka g'omunaku alya byonna byasanzeewo. Ate mulimu zaka ne saddaaka kati mu kaseera ako biba birabo byono biva ku munaku bigenda eri omugagga. Nabbi n'aleka ng'ayunza oluganda lw'obusiraamu sallallahu alaihi wasallama singa abagagga abali siriyasi ku ddiini yaabwe obakyala mu maka gaffe ag'ekinaku talya nawo wadde omunwe gw'eryenvu, kubanga emikisa gy'okuba nti esente z'ogenda okugulamu ebyo olwo yazikusaddaakidde ku muzikiti mingi. Kati obutaddamu ebyo kubuuza bibuuzo bingi tajja kukola ki? Kulya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'aleka ng'akisolovinze tusigaze oluganda lw'obusiraamu. Omugagga ne waba bifeekeera wakyala maka g'omunaku byonna ebiriwo biri halaali gyali. Ate nze sirya zaka yadde zaka ku ggwe kati kyali zaka ku nze aza okukyalira. Era bwe bumu ku buwaayiro omugagga walira zaka, kubanga ffenna tukimanyi nti omugagga talya zaka, ne waliyo ebifo ebimu bwe baamuta alya zaka, mu byo ng'akyadde mu maka g'omunaku tabuuza. So ng'omunaku emikisa gy'okuba nti waliwo yadde afuma ku muzikiti awo n'amusimba emitwalo egi ebibasaddaaka n'agakangulemu byenaakozesa ewaka, ate omugagga wajjidde tunywe kacaayi tuguzeemu amata ne kasukaali, eyo saddaaka. Naye mu kaseera ako yakkirizibwa okulya, tusigaze oluganda lwaki? Lw'obusiraamu. Tujja tutandikira ku hadithi eyo eya Barira binti Safwan radhiyallahu anha. Naam. Alaikum salaam. Nawe obusiraamu obunzikiriza buli mwana gwenzadde okumugulira akawunti mu banka n'ateekako sente zinamuyamba mu biseera by'omaaso, ye bwensangako akasente ke bayongeddeko okumala ebbanga akola entya? Obusiraamu butukubiriza otegekera abaana obateekateeka n'obayambako okuyita mu mayingo g'ensene. Lwakuba enteekateeka esinga okuba ennungi bayigiriza Allah, bayigiriza kitabo kya Allah, bayigiriza emirimu gya ddiini, obujjumbize mu madarasa, obujjumbize bw'emizikiti. Eyo enteekateeka eri ku top waazo zonna. Tewali kikugaana kutegekera mwana wo oba bizimbe, mataka oba tereka kaashi yennyini, teyo kina buzibu, tekiri mu bwaharamu. Okuggyako ate essente ezeeyongerako ezo ziri haramu, eza interest, eza riba, ezo ziri haramu. Naye Allah nga akuguliddewo teekerateekera abaana bategeke bo bennyini ate bategekere. Naye ng'obategeka kyekisinga obulungi okusinga obategekera, kubanga ate bwe bategekera nga tobategese bino bye babategekera bye boonoona. Esente z'okunywa omwenge anti alina apartments wajja agira ati ne bateekamu. Era Allah tusaasire bannange, abaana b'abagagga ate batera okufa empeke. Abantu bola batera okukola wonders batera kubanga bava mu famire enjavu, mu kusoma eyo primary, secondary, biki bwe batera ovaamu empeka ate. Era ebifo ebisinga byolaba be batuddeyo. Niye ababaloodi enkuba temukuba emmoloka emukima buli kimu, firiji ejjudde ice cream, ono ice, ono juice, biki. Allah akujja kubasaasire batera okufa empeke, tamanyi kubonaabona. Buli kimu amanyi nga bwe yakisanga bwe kijja okuba omunaku yeefaako. Ebigambo birabe. Abantu b'osinga okulaba nga bamugaso ku zi TV z'olaba ezo ba rediyo bakikiba, bwe bagenda omukubamu tooki gye yayita toyinza kwegomba kuyitayo, be batera ate okuvaamu abantu ab'omugaso olw'ennaku gye bayitamu. Ate tetugamba nti tukola ssente abaana bo bakulire mu kigagga, kola ssente era nga bw'osaba ne Allah tabaaraka wa taala. Naye abaana b'abagagga batya kuya mu zirihaabu, omutute mu rihaabu bamujjanjabe yalekerawo okulowooza ennyo ku njagano ginywa. Kati ng'omunaku yeggwe omunaku nenozo nosasulayo gwe ozirina. Abaana b'abagagga mu birabo bya mwenge
ebyekigagga gye bavetera okubeera. Ajja n'asaba kitaawe njagala miliyoni 3. Nedda sente muzonna bwonoonyina kisagala kunzanyirako, n'atula wali n'azimba bw'ati ng'olusozi. Kati omusajja gati omwana anyiize n'akuba essimu, waliwo sente mmeka omundeetere muziwe oyo. Oluzikwatako ng'akkirira ng'afuna abaana bawala nga bayingira mu birabo zimala kuggwawo. Allah tusaasire. Naye nga okutegeka abaana kyekyebbeeyi okusinga obategekera. Bw'omala obategeka bategekere. Imaamu kikkirizibwa okusaala wamu n'abakyala mu swaffa y'emu naye ng'ekyawula just kateni naye nga tuli mu layini y'emu. Abakyala babeera mu mugongo. Abakyala babeera mu migongo gyaffe. Ne bw'oba osaala naye talina kuba wano wadde wuwo ate sina sayidi mu mugongo ng'akutebeddemu bw'ati, so si sayidi za wati. Kyekifo ekituufu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda ewa mba Anas ibn Malik Sulaim, yagenda nekyalya Sulaim. Sulaim yali mukyala azaala mama wa Anas ibn Malik. Bafumba ekijjulo ne bayita omukulu sallallahu alaihi wasallam agenda akole ki abakyalire kitakyasoboka leero. Fe abanaku tosobola kufumba kijjulo n'oyita bamasheekhi bali ab'ebbeeyi ne bajja mpoza bagagga. Era kati ndi bize sina budde nakwetoloza mpaka wokoowa. Niye omugagga n'amugaa nti ku Sande tunayo ekyemisana. Abuuzabuuza koze maka gali sayidi ki, kubanga amanyi kujjako akaki akabaasa. Ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasinga kulabika mu maka g'abanaku ng'ajja n'atuula ne balya ne banywa ne banyumya. Fe olwaleero bamasheekhi baffe ab'ebbeeyi n'omuyita gwe esooka tulina amafuta mitwala nawe nawe muka yange enywa amafuta nga tokivuddeeko. Bajeti yennyini badde emitwalo 6 bye mugenda okulya. Sooka owereze 40 ga mafuta gaki ga mmotoka. Era ogabugenda nti nja kuddira. Kyola yo omugagga wamuyita akola ki? Ayanguwa kubanga agenda n'omukubira nti tukwetaaga kusimu kuliko akakadde. Ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam ate yakyala nnyo mu buyumba bw'okute mu mbinabina obugenda okugwa ng'akeesonseka sallallahu alaihi wasallam. Naye Sulaim amuyita ye tasubira nti asula n'okujja bagenda okulaba ngazi Anas ibn Malik akola eri ewa Nabbi sibe guli awulira Nabbi agamba nti ngenda kukyala wamu. Anas ibn Malik n'adduka mumpe kisimula n'akuutakuutawo alongoose asimudde olufufufufu waliwo ekirago qad swaddat min tuuli ma lubisa nga kyaguba olwokuba kikozeseza ebbanga ddene n'akikuuta Anas ibn Malik. Ekireme kuddugaza kanzu ya mukulu n'akikuuta ate we yagenda okikuuta ate n'ekibisiwala nga bw'atuulako kigenda bisibaza engoye kubanga akanotisi kaali kampi. Baba bali awo omukulu nga azze yajja yekka susu ate kukalubiriza bantu ajja naye simanyi n'eggaali ogenda obbaliisa obbamalayo nga tekisoboka. Ku kiwempe ku kirago ekibisi kwe yatuula ng'alyoke nekibasiwaza engoye nga tewali buzibu. Naye bwe bamala okulyamu nayagala basaaza erakezi bafune baraka za sunna erakezi. Kati bwe bagenda okusimba layini bo balowooza olwokuba famire eri emu n'omukyala wange nze nnyinimu n'omutabani wange n'oli basimba layini egi. N'abayigiriza sallallahu alaihi wasallam nti omukyala agenda eri yekka. Kati gwe simbawo ne batabani bo nze nyimirire mu maaso. Omukyala agendewa so simbula okuba mukyalawo wano. Omukyala alina kuba mabega okujjako nga waliwo nakola ntya ng'obufunda bw'ekifo
bufunda bw'ekifo awo tusobola okuyimirira nga ekibuzo bwe kizze ne tuyimirira mu layini emu naye nga waliwo ekyawula. Naye oba ozimba masigidi oba ozimba musalla nga gukyali mu ntandikwa, zimbira ddala nti abakyala bajja kubanga kubanga kyekifo kyabwe ekituufu ekyategekebwa nga kyabakyala. Naye kemaliza nako keeko nti ye Nabbi sallallahu alaihi wasallama abanaku yasinganga okukwatagana nnyo n'abanaku n'obakyalira maka gaabwe ne bafuna baraka. Omulembe guno bakyalira baki bagagga, kubanga akabaasa kakabaawo wali, effuta ly'emmotoka libaawo n'eddiishi. Naye kakati oyinza okugenda tunafumula miwogo, sheekh mukulu nga muwogo n'ekijanjaalo, naye ngaekituufu kyekiriwa kyekya Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Bonna baddu ba Allah tabaraka wa taala, era yali abaagala nnyo sallallahu alaihi wasallama. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you.